Wano bakuyitani? Ellija. Sako jangu n'ekimuli. Ellija. Njagala Ellija ono mu ekimuli akikwate. Kakati Ellija. Ono leba muyita Ellija. Yes. Manyaga nzero ebuga Ellija. Ellija yali bubi nnyo n'okusinga Ellija. Si bwe kiri Ellija? Bwe kiri. Waffe twaberanga bakunywesa n'omusulo omwana oli ajja n'akufukako nga alinga atakulabye mwana. Weewaawo. Kakati Ellija. Obadde kinga oli mbigere kiki kyobadde? Yagudde ku mwala. Kakati Ellija olina ekyamiza tonywa? Tewali kyenywa. Kakati lwaki weekyafuwaza bwekyo? Lwaki obubi bwakuyiseemu? Lwaki weekyafuwaziza bwekyo obubi ne bukuyitamu? Kiki wabadde wabadde otidde? Wabadde mu taxi nga tosobola kugaa nti kangende mutooyi? Lwaki? Kyakojje olowooza lwaki Ellija ali bw'ati? Mbeera ki? Ellija alina emyaka ng'emeka? Oyo ayinga alina emyaka oba 7. Ellija jangu tofaayo jangu. Ellija alina emyaka emeka? 10. Emyaka 10. Weewaawo tubirabyeko nga bikolwa n'ebyo ebibadde birabika ebitasoboka ne tubirabako nga bimeggebwa. Tubakulisaayo mwenna baganda baffe abalungi emyoyo emirungi mu Christmas, mu Anger Free Christmas campaign. Mwebale gifuula successful, mwebale mazima kutulaga nti mutwagalira mutugoberera, mwebale tuzaamu maanyi, mwebale kubeererawo baana abo abatalina mwasirizi, mwebale kutulaga nti ddala amaloboozi gaffe gawulirwa era gagobererwa. Christmas yatambudde nga bwe twagibala era emyoyo 206 gyalidde nejooza negifuna t-shirts negyerongosa era negifuna essanyu ery'enjawulo eritali lya bulijjo. Kyabadde kya muwendo nnyo gwe munanga ali eyo bwe wavuddeyo n'oyimirira naffe. Christmas eno bwadde buwanguzi bw'amaanyi nnyo gye tuli era yatulaze nti ebintu bingi nnyo ebisobola okukolwa singa twegatta. Bw'oba oyagala okutambula olugendo olwanguwe tambula wekka, naye bwe oyagala okutuuka tambula ne banno. Ekigendererwa kyaffe kya kutuusa missioni eno erina kuba, si kwanguya. Missioni yaffe ya kutuusa, ministry eno erina kutuula. Era nze nzikiriza nti ku kye twakoze ku Christmas n'ebirala tujja kubikola nga bweri enkola yaffe nti buli function yonna gye twenyigiramu ey'amaanyi tubaako n'obwana bwa Katonda bwe tufishinga ne buba ekirabo ky'eyo function. Ku Christmas Anger Free Christmas campaign era twafunyeyo akaana ka Katonda ensigo gye twafishinze ne tugireetawo tugijjukirireko olunaku olwo nti awo bwe bali bwe campaign eno twafunamu omwoyo bwe guti era gutuuse wano. Mukama nga ye mubeezi. Ensigo eno ejja kubeerawo era tujja kugiraba ekyukakyuka. Olwo nno ffenna tujja kubanga obujulizi yaffe nze naawe we twegasse ne tuteekateeka enteekateeka ya Christmas twafunyemu ate omwoyo gwe tuwonye ekkubo. Baba bangi ne munnange bonna si bakupapira bampolampola tho wabawo ensigo eyo ejjirawo ng'eriko ebikolwa nga sayini zonna ziraga nti eno yo yakusigala. 2 bw'ojjamu 1, 2 bw'ojjamu 2, 2 bw'ojjamu 3 kiryoke. 2 twaggyemu omwala tukyabalondoola mpola tunajjamu nga 4 kijja kubokkerwa kubanga space etutimaye okuteeka emyoyo gino watutimaye tubonaabona bonyenawo naye era nawo nakyo kiraga nti obuweereza buno bukuze kubanga ate space bwetafunda kireza obuweereza tebunnakula.
bwefunda kitegeeza nti kati ate famire yaffe egeze tulina giriroketinga era ekigenda kitako nnyo essira okutandika ne January omwaka ogujja project Kamengo tugenda tutula janviringe tulabe nga tugitwala mu maaso ate nze kyemmanyi ejja kuba success tetulemwangako Katonda atwagala nnyo tetusobola kwegatta n'abantu balungi nga mmwe ne tulemwa tekiriyo mu byafaayo by'okukola n'okuweereza bakuyitaani Ellija. kale yogerako nnyo bakuyita Ellija kakati nno munnange ewaka ntuwezezaawo Ellija basatu twadde Ellija muto luli ne Ellija mukulu kakati tulina Ellija muto ne Ellija muto Ellija basatu mukama mulungi. Ellija yali nabbi w'amaanyi era yakola ebitenkanika kati tulina bannabbi wano basatu. Ellija muto obadde obeerawo Mubende. gye wava nga tonnajja ku street? Iye. Kati wava otya Mubende okujja ku street? Najja ntambula mara wiiki emu nga ndi mu kkubo. Ellija olina emyaka emeka? N'emyaka 10. Ellija alina emyaka 10 yava Mubende ng'atambula okumala wiiki emu paka mu kibuga. Oli otambula wava mu Mengo otambula? Olw'okuyimiriza emmotoka n'obeegalera bakuleeteko mu kibuga? Tebasobola kuntwala. Wali otya? Gye wali wali omanyiyo? Wali ogoba bugoba bikkubo? Iye. Obudde bwe baazibwanga wasulangawo? Nafunanga bw'neebaka ng'enkuba tetuukawo. Kale nga wa? Eno wabbali w'egundi wagana amabaati agayiseeko kale kwenga ku kizimbe naye waliwo enkuba etasobola ttonyawo ku lubalaza naali nsula. Ellija kyekyakuggya ewaka? Step mother yali ankuba. Step mother omumanyi yaani? Maama tanzaalira ddala kale nga bamuleeta buleesi waka nga si ye maama wange. Yali akuba atya? Era gyaffe tukuze batukuba ddala kukuba omuntu kuddusa omuntu ewaka. Yali akuba bukubi mbooko? Iye. Yali akuba emmere? Emmere nali ndiira walala nga ewaka sisobola afunawo mmere. Kakati emmere wali ogiryawo? Nali ngiryawo omukwano na maama eyagenda. Wali ogenda omukwano gwa maama we yagenda n'olya emmere? Iye. Kakati ng'ewaka temufumba? Ewaka twali tufumba naye nga nze sisobola giryayo. Ngenda ogiryayo baŋŋamba tino n'ennyonyi gyendi. Taata we yali abeerawo waka? Yali tasiibawo ng'akomawo kiro. Kakati bwe yajjanga nga bakugoba? Bwe yajjanga Emmere? ye yali tasiibawo. Ngamba emmere bwe yajjanga nga bakugoba nga baba bagenda okujjula emmere bakugoba? Yali lyetangoba naye ng'agirya nga ndi awo ntudde nga tasobola gimpa. Walina baganda abalala bwe yajja nabo? Yali talina bwe yajja nabo. Nga mubeerawo babiri ewaka? Iye. Ng'emmere ejja n'agijjula n'agirya ng'otudde? Iye. Kati bwe wamusabangako yagambanga ati? Ngamba nti nno sinze yagifumbye. Oba tuyagala kukola mirimu waka? Emirimu nali ngikola. Nga mirimu ki? Nali nkima amazzi ng'ebintu oluusi mbyoza n'okugira n'okusiimuula ennyumba. Teyakubanga? Okunkuba yali ankuba. Taata we bwe yaddanga tewamugamba nti maama tampa mmere? Tewaki tewamugambanga nti maama tampa mmere?
nali mugamba naye nga yeetabifaako alowooza mulimba. bwe yaddanga omugamba maama takuwa mmere agamba omulimba oba omugamba nga kkuba yabinyegga teyabifangako. Iye. kati maama we yali akuzaalira ddala yalagawa? Yaŋŋamba agenda nakwerokola. Omanya amanya ge? Iye. Bamuyita? Rehema. Ddala sirimanyi. Yagamba agenda nakwerokola. Iye. Amanya ga taata wo gamanyi? Iye. Bamuyita? Wire Baruku. Singa taata wo tumunoonya najja naakukima osobola okuddayo waka? Iye nsobola. Ewaka step mother wabeera? Abeera mbeera mu town. Ngaki osobola okuddayo n'obeera ne step mother wo? Tosasobola kuddamu kuba na step mother wo? Iye. Taata wo bwakukima naga nti ayagala kuzzaayo waka? Ko kunkima nsobola okuddayo naye nga step mother taliyo. Kakati gwe munnange ali yatugoberera ebintu bino bizze bisaanyawo abaana abato. Ebintu ebibonyabonya emiti emito byonna bye bimu. Songa buli awo kugambe ttima mu bazadde eriyitiridde ne weebuuza kakati ofumbye omwana ofumbye emmere olibona omwana ate emmere ogiridde. Ebyo bigambo oba sitaani ebintu ebimbiremano bimamu amaanyi okunnyonnyola. So nze ndabanga etaani badde ensonga lwaki omwana alina okuva ewaka naye ate munnange wano mu Uganda ekyali ddala nsonga nnene gokuza emmere ogifumbye otuddaawo ogiridde ku mwana. Kugamba tufube nnyo okukulyetinga ebimenke mu baana baffe ebigendo tutemako emitwe mu maaso naye olw'ensonga enti ndi ddala emmere. Nengera ffe nga bweri enkola yaffe omwoyo guno twagezezako gujja ku street gutandika obulamu obupya. Bwe twegasse nze naawe amaanyi ge twataddewo mwe mwavudde product era product eno si yange naawe. Gwe munnange ayina obusobozi bwonna bw'osobola okutuusa ku mwana ono tusobola otandikira wano. Alina okusoma, alina okujjanjabwa, mulwadde, alina okuteekebwateekebwa ng'omwana. Olugendo lukwati village lutandise leero. Era mbadde nsaba nnyo Mukama atuyamba alufulire ddala successful. Ate kyemmanyi Ellija kasajja kalungi, kasajja kajja kukakakamu, kajja kufuukira kyetwagala kabe. Bw'otatulekerera gwe munnange agamba nti nedda osobola okuyitira mu ggulu ebisiige tusiige ebifaananyi wano. Tukola obutebe nga buno tutuddeko compound designing, tukola obusawo osobola okutuwagira. Omutwalo ogwo ogumu gwosobola okututera ku ssimu ng'otuwagidde gusobola okuyambira ddala omwana ono n'afuna obulamu obupya. Twali muntu ayagala atandikira kutambulira mu buyinike na kunyigirizibwa naye olw'embeera munnaye n'abantu betusinkana twesanga ekyo kitutomedde. Anga Free Christmas campaign teyakoma kugabula masala kwokka naye ate n'okufishinga emirimu n'abalala tukyabagoberera bangi wadde nga still tetwandiyagadde ate n'abo abaddayo baddeyo. Nawe olw'ekifo genda olondamukko n'ogamba ono kubanga muba abangi abamu baba violent ennyo basobola okutuusa ku bannaabwe obulabe mu bwangu. So genda n'olaba nti olw'obufunda bw'ekifo nina okwegendereza ennyo kale twongerako abasatu tuzimbulukusamuko ku nnamba abasatu bali batya. So tubyetegereza nnyo olw'ekifo abasatu abo singa tubongerako banaatwanguyira okufitinga mu kifo kino ne bannaabwe nga kijjudde bwe kiti. So byonna bikulu nnyo bwe tugoberere tutulekateeka obuweereza buno naye bwe tulifuna ekifo ekigazi kyemanyi next year tulina tega project yaffe Mama Samali Sekabembe
yatublessinga n'ettaka e Kamengo. Tugenda tandika project eyo officially next year. Era tugenda kuva wano tutandika ogiyunyonyolo gitemaatema n'ogipulaninga. Njagala tupulaninga ffenna kubanze sisobola naye bwe njija ondisharinga idea, buli idea yonna ematalinga era esobola project eyo omuwendo. Twagala tuzimbe ekifo kibayita amatiribo nange omwana bwe tujja ku street agenda kwebaka na kubonaabona wabula nga agenda kuzimbibwa buto, kuddaabirizibwa buto. Twagala tuzimbe ekifo nga omuntu ne bw'aba avudde mu kukola asobola okujja n'akiwummuliramu. Twagala tuzimbe ekifo nga kiriko rehabilitation center, kiriko church, kiriko omuzikiti, kiriko ne playground nti abaana basobola okusumbibwa, basobola okuddaabirizibwa mu ddiini ate basobola okugenda kubanga omuntu bw'akola ku boiro abaana nga bano obwongo abalina okutawanzibwa mu bwongo balina okubeerawo nga bakola ku workouts okwerabira amangu bye bayiseemu. Kaka tulina okubaako n'amakyaki, playground ate n'okukolera okutunga, okusiiga ebifaananyi deni n'ebisulo. Enteekateeka tugenda kujja tugimenyemenye naye olwaleero ndi musanyufu nti ndi wano ne Ellija mubanjulira baganda bange bali eyo. Okufuba kwammwe kwaleese omwoyo omulungi. Ellija ono twamukuta akatambi ndowooza ketusoose balagaawo ku Christmas. Engeri gye yazze afaananamu, yazze yeeyonoonedde, yazze awunya ng'afaanana bubi nnyo. Naye nono mu lunaku numva nnyo n'omubudaabuda ndabira ddala nze nti ate akyukidde ddala ekitenkanika. Tusobola okukola ensi ennungi eri abaana b'eggwanga era tusobola okuba bamaama ne bataata abalungi singa tukkiriza nti buli mwana mu ggwanga waffe, buli mwana gw'oyitako eyo wo mu kubumbirira emyoyo egyo giyitako. Era tujja kujjamu nze nsuubira tujja kujjamu abakulembeze n'ababumbirizi n'ababumbi abalungi. Singa tukkiriza nti n'eggwanga lyaffe tulina ggwanga ddala lyetuliddamu nga lino lisaanyeewo, awo nno tujja tandikira ddala okukola ekituufu kitya okulabirira emiti emito gikule, olwo gikole ekibira ekisaakatidde obulungi mu kagreen akalungi akatenkanika. Mwebale nnyo mwabatubeereddewo, mwebale nnyo abatulaze nti kisoboka kino. Sofa abantu betwakatambula nabo mwebale nnyo, mulagidde ddala nti ewali okwegatta, ewali amaanyi agannamaddala. Era omuntu yenna alina omutima ogwo omwegasi ndowooza yasaanira amatenda agatenkanika. Mukyala Samali Sekabembe webale nnyo, Mama Jackie Mirembe webale nnyo, Jjajja Alice Mukama akuwa omukisa, Madamu Sophie webale nnyo, Madamu Olivia Nanyange webale nnyo, Papa Walusimbi webale nnyo, Mama Jenny Mukama akuwa omukisa, Mama Kaiden Mukama akuwa omukisa webale nnyo 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 nnyo. Tutambudde omwaka gwonna oguwedde era tebali lunaku na lumu lwemutulekeredde. Anko Kalimu owa Kalimu Fashions webale nnyo okunabukeera, Mukama akuwa omukisa webale nnyo 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 nnyo, webale nnyo. Abantu bonna abayimirira ne bavaayo mu kampeyini yaffe yanga Christmas campaign abapya mwebale nnyo. Buli kinoomu yabaako ne kyateeka ku kampeyini y'okuba successful webale nnyo. Tugenda bayo n'entegeka era ndowooza buli muntu yenna atambulira mu buweereza buno tugenda funa lisiti yaffe, amannya ago galina okusoosootoowazibwa. Lwaki embeera yogamba nti nze saagala kunjogerako, nze saagala, tulina gikomya kuba tulina obujulizi bwe tutta wansi ate wakawaayiraako. Twagala tulage bannayuganda nti bannayuganda abalungi bakyaliyo mu nsi era bannayuganda bakyafa ku ddembe ly'ensi yaabwe bakyaliyo mu nsi. Tuleme kuwa mubi mwaganya kulaga nti bannayuganda bonna bimenke babi bisodde, nedda. Erinnya eryo batutimbako lina okukoma omwaka guno. Twagala tuzimbe foundation ng'ejjuddemu omukwano gw'abannayuganda ogutenkanika. Abalungi bangi gye bali era twagala foundation eyo eba akabonero k'abannayuganda ak'omukwano. Era
mukama atusaasire nti n'abaliva e Bulaaya abo abazungu balijja mu foundation eyo ffe betukulirize nnyo nti agenda nakuyamba ogenda mu America akuyambe genda n'omungereza akuyambe bwe balijja balitegeera nti mu Uganda muno olwedde tweyamba ddayo baze kale okutuyamba bongerezeeko bwongereza naye gwe omuze gw'okutuuza nti tuli bamasiikini abawedde emirimu tetulina kyetusobola kwekolera wadde n'akamu nagwo tugukutule omuzimu ogwo ogutwambala ne twefuulira ddala bannaffe abatenkanika tugukutule n'oba munafu okuviira ddala ku mmere ewaka paka mu kugaba emirimu eyo gy'okolera emmere ewaka ogiryako banno ogikweka wansi w'ekitanda wuno omwana ekyamujja ewaka kumulyako mmere bw'ogenda ku mulimu olwo era buli gwewo omulimu gw'osooka kumukozesa na kumwebakako bugamba obukodo buviira ddala waka ne busaasaanira ddala ne ku mirimu gye tukolera ogwo omuzimu tugukutule tusobolera ddala okuteeka omukwano ogwa nnamaddala mu masakati gaffe olwo buli muntu n'agufunamu. Ellija kakati mu kibuga badde osula otya? Kibuga badde nsula mu geemu abasula busiza oluusi nga nsula mu paaka. Mu paaka ng'osula otya? Funayo neebaka. Omanyi ozannya geemu? Geemu iye. Kakati mu paaka ate emmere wajja ogifuna otya? Emmere bano bafumba emmere baali bampa emmere. Ogenda ne bakuwa emmere? Iye. Ate okunaaba ng'onaabirawo? Kunaaba gye nali naabira ng'eri ku paaka empya ku mwala. Wali onaabira ku mwala? Iye. Luli we wazze wano ku Christmas wajja empale ezo ozoonoonye nga wenoowunya kiki kyali kibaddewo ekituufu? Sooka omuli ekyali kibaddewo ekituufu. Nali ngudde muwala ate kati nali ndi mugenda ku paaka empya kunaaba ne gundi ne pasita we yansangira. Wali ogudde mwala ogugwamu okola ki? Nali ndi nkugyawo bucupa wansi buno obubeera obuli wabbali n'enseera n'engwamu. Mu suwegi? Suwegi tebamubikkako? Tebamubikkako. Kati mu suwegi muwali ojja obucupa? Obucupa bwali buli eno wabbali. Jjukira omwala guli muwanvu bwe guti kati ne bayongera ne basimaayo kati amazzi gayita eri wansi n'egundi naki n'olukalu luli eno kati nze nali ntambulira ku lukalu n'enseera n'engwamu. Tewabbira baakusikayo bisiso wawejjayo? Si kiwanvu kimpi. Kibiramu ebiza ebya bbulaaka? Wali teweyonoonedde wagwa bugwi muwala gwe gwali guwunya bwe gutyo? Iye. Gwe gwali kuba wali okankana nnyo ogwa kukankanya n'oba nga okankana? Lwaki wali okankana nnyo? Obunyogovu wali bukutta? Kuba wajjawe n'okankana ng'onyookako enswera. Lwaki wali okankana? Yali njala yali ki? Empewo yali enfuuwa. Weewaawo wano ku Labomu Charity Foundation etusinzira bulijjo okutuusaako emboozi nga zino. Abaana Ellija alina emyaka 10. Abaana bwe bati n'abato. Ellija gwali osingayo obuto ku street? Waliyo obwana obuto bungi? Iye. Nga bulina emyaka ng'emmeka olowooza? Myaka gyo simanyi. Naye ng'olaba buto obwo. Kakati gwe muna ng'ali eyo ku street okufika abaana ab'emyaka 4, 5, 6, 2, 1 n'okugenda waggulu bangi nnyo era Ijona alina emyaka 10 naye si yakyasinza obuto ku street. Bwana bungi nnyo obuto obuli ku street. Singa owagira ebifo nga bino ng'oyita mu biwa emirimu n'okubirondoola ate tusobola okuyamba embeera eyo
neekoma. Tetusobola ffekka naye bwe twegatta n'omwoyo omulungi nga ogwo tusobola. Abaana b'eggwanga batambulira mu kubula, balyanga kitengejja we basanga we badda tebakyalina fomula. Ekyo kireeteddwa n'embeera embi evira ddala mu bazadde baffe. Maama ne taata gye mukoma okwekuba muba temwekosa mwekka, wabula obusungu obwo n'ettemu n'amaziga bigendera ddala direct mu bwongo bw'abaana baffe. Olwo ne batumbiira obusungu, ne batumbiirwa ettima, ne batumbiira buli mbeera yonna embi, era ne bakula nga ddala amaloboozi ge balina mu bwongo bwabwe ga bulabe nnyo ekitenkanika. Tukikomye. Abaana bato bangi nnyo gye bali, naye Mukama mulungi nti anga Free Christmas campaign yatuwadde ekitabo kye Ellija. Mmwe mwenna abayimiridde eri campaign eno, ifoti yammwe yavuddemu omwana ono. Obuweereza buno bwafunye akaana akato. Kakati omulimu gwaffe gwa kabumbira tukalabe nga kakuza akaana k'eggwanga kano. Gwe munnange yatodde omuceere, yatodde sabbuuni, yatodde ennyaanya, yatodde buli kimu. Amaanyi go tegaakomye mu kulya, wabula gaatuwadde n'omwoyo mulamba. Twagala tuguweerere, gusome, tugulabirire, gufuukire ddala ogw'omuwendo, tusabe nnyo guleme kudda ku street. Kubanga tuna n'ensi yange, mwebale kutwagala, mwebale tugoberera, mwebale tuwa maanyi, mwebale tulaga nti tuli bavunaanyizibwa, tuli banjawulo. Sigadde nze Metanikula Bongo aka Rima Sam. Mweraba.